Some people have got attitude. Uliagamba amazima daruli muganda wenga yeso balanga inane senta abamufunamu balala beyasange Kampala bebakiganyulwamu olita wajagala musembere aliyeri yazimba omutima sigenda we nzoba muna kambonebo nenze sijagenda yunza amanyira balala nze tajja kumuta nze sajja kutumanyira bwenkanidda n'omubuzo olutalo luvudde kuki ogenda wali n'omweto walizamu katono n'abaako kyakuwadde ofiirwa atya nze segayirira nze kale oba teweegayirira obanga oganya ono muganda okufuga ali e Kampala omuwalabu ajja kukona engolo egindi wano Iraka oba oleganya okugondera e Uganda ojja kugondera e Iraka. Buuza mu Bayibuli omusajja gwe bayita Elimeriki enjala bwe yagwa mu ggwanga lyabwe yaddukira ku kyeyo e Mowabu era n'afiirayo n'abaana be babiri be yagenda nabo naye ng'eneka gye baava balekayo omusajja omugagga fugge muganda wa Elimeriki bamuyitanga Boaz. Ekibuuzo lwaki omusajja ono abeera mugagga obwenkanidde wano naye muganda we Elimeriki n'afa obwakadaama mu ggwanga ly'e Mowabu? Attitude obuteerabawo obutetegera nti naye ono wadde twazaalibwa naye naye bw'aba nsinzeeko kamugondera oba kirakisa kwoza mmotoka ye kanjoze nga bwe mubaza mujjemu kye mujjamu kambeere wano mugambe munebe oba ofunye ku ssente mpaayo miliyoni 2 ngene nzikozese ne ziri yasooka okumpa ne bwe ziba zaafa nja mwetondera mugambo waaye ziri ze wampa munange zakola zitya zaafa naye bw'onnyongera endala zigenda kulama. Olutalo lwaki?